A friend take a friend semberanga kuwe. Banji mwebuza Asiya bamukutta ali ku deportation oba atufera akola mawulire oba diversion. Ekituufu ekiriwo Asiya bamukutte era ali ku deportation obudde bonna bonna agenda kutuuka e Uganda. Naye ng'obuzibu bwavaawa mumwa kabaka mwako bannange mwegendereza omwa guno gusobola okutunda. Asiya yavayo n'akola video n'agamba nti ye talidda Uganda nga yefuula ng'omutuuze we Saudi. Azze ng'avuma abantu bangi. Ky'olina okumanya nti lwabadde lukwa okumukwata n'abaana bazze nga atolosa n'abamu nga balyako ssente zaabwe n'atabafunira mirimu bonna mu lukwe babaddemu. Kati wenjogerera kyamulidde ate ne Uganda atuuka bamusiba busibi kubanga video bazina nga avuma abantu azavuma abantu ab'enjawulo n'abamu nga bakulu mu gavumenti. Kati kino kyamulidde naye ng'obuzibu mumwa bannange kabaka mwako tweberere mujja kuvuma omuntu oli ajja kuloga ekinanansi anaaba alina obuyinza ajja kusiba ovundire mu kkomera nga na bano b'okolera content teri akugjeeyo. TikTok saagala etuwage saagala etujje ku tetulina kye tuli. Bulayikisi buno bwe tufuna ku TikTok tebutufuula banjawulo, tuli bantu ba bulijjo. Tetuli baserebu, just tuli popular. Naye nga tetuli baserebu, temulowooza nti ensi mwagimala. Mulekerengaawo okuvuma abantu okubayisa mu mimwa gyammwe. Kati ono kyamulidde teri agenda kumutaasa naye kaalabe. Kolerawo ne Asiya abadde avudde ku mulamwa mugenda kunyiiga naye twamuzizza. Golaba abadde akyali productive wagenda kukola otoloseza abaana banyize mu bwamalaaya ovumye buli omu size quality ze twagala ebweru. Nalamula baba mulwanirira last time ngagatta kuki tulina problem wano mu Uganda ne ku social media nti waliwo abantu ababuukira buli bye batamanyi. Oli n'awagira n'ebintu nga takumanyi ye n'awagira buwagize ebintu byatakola ki byatategeera wano teri atalina bafaani. Naawe ne gwolaba nti mubi era wabaawo akuvuma kololwe okitegeera bulungi ate walibaawo abakuwalana nga balina okuwagira ekibi kiri okitegeera. Asiya abadde takyakola makulu weeru era essimu olwagiseemu naga musajja ono gwaba mwalo ono gwabadde amuwolereza bano put that one on etokota. Kubirani olwo bakuba ensonda zange zikola emirimu nze. ali kubeera nti Asiya saawa zino waliwo ekiyinza okubeera abeere at least asavingeko mukomera Katonda asigaleyo. N'abandigambye nti oyo munaku mumuleke anoonye kaalya kati tumuwolereze nga tusinziira ku ki. Ekisooka ennaku ye yagyerabira ye yeeyita omugagga. Tugenda okulaba omugagga dda n'akaveera akabulaaka tebabimukanyiza kubitwala ate nga mulimu ekikye mu nju. Bamulaze ekiri mu lisiiti amannya ge nga akiyina. Bakuula bikuule waayi bw'oba onandyamu mpa entebe muwalabu n'ajja n'entebe ku mmotoka oyo n'ajjako eyiye gundi bw'oba onandyamu mpa ekitanda oyo n'ajja n'ekitanda ku mmotoka. Bamugambye mu nnyumba tulageemu ekiri mu mannya go nga weekiri. Omusirikale omukyala n'agamba get your two G-strings n'abujja kuwayo bw'omunda n'abumuteera mu kaveera ka black era agenda kudda n'omugugu gw'empale. Twaŋŋamba mu kifo ky'okusaakanya n'okuwaga abaana bano basirane obawolereze babeerawo batya ne passport gundi Asiya wa getting the wrong. Ati kankubuulire kino mulimu abantu abagenze ku kyeyo n'ennaku yammwe ne mugyerabira ojja kudda na kaveera ka black wano ga Asiya. Ate kabeemu passport yo bebi kwogerako naye buwale bw'omunda. Ogenze ku kyeyo n'odda n'andaweya eno poliisi edivotinga bannange mukole byonna bye mukola naye muve ku bantu bakolima abantu balina ebisiraani.
ffe baani abakkiriza mu muntu okwekulaakulana abatuuka ne tutende walirwa ne tugamba oyo obadda dde tola nti oyo mwana agenzeeko ekikolimo oba yavumaani abakambi nga bagamba bakutte wiigi simayo wiigi bagyokyezza ati kati labayo bagenda mu pate zaabwe ezo ez'abamalaaya bonna babadde mu mirimu gye gimu naye ng'avuma banne osigera bulungi agamba tatunda bamalaaya labayo abaana bangi bali bweru abaana bangi bajje mu biyumba ne batafuna mirimu ne bafuuka bamalaaya yagamba takikolanga atalina kampani za mirimu bweru babadde atolose abadde abateekawa bangi batoloseza nga babadde mu kumukolerera ogenda mu kiyumba okole n'okola ezizo n'okola ezize musala ne mugugabana wakati naye ng'atudde wali wakamama kiyumba so bannayuganda bangi abamubaddeko obusungu yakwata passports zaabwe abaana nga tebalina na biboogerako beesanze mu pate ng'ali awo awuuba biwiigi omwana yamusabudde oluyi wiigi n'egwa mayiro 8 neŋŋamba bw'aba bw'atyo bw'atuuse essimu yabadde egi neŋŋamba saa 8 oyo mu munone gwali emabega wakwatibwa kwa Donasiya n'okuddizibwa wano ate nokyenyumirizamu ate lwaki nedda mubadde mwagala afiire ku mawanga abadde takyakola makulu byonna byabadde akola bibadde bibasanyusa kati n'omulali ali eyo nga wagenda kukola ovoola abantu ojja kudda wano ojja kuzza bigere ate nja kuzza ku muntu w'ebigere kayima ojja kutambuza ebigere okuva e Saudi paka Uganda okozesa mu ODM ekisinza okozesa y'omwana ono okuŋŋamba mbu bamalaaya b'e Saudi bonna bakayima waliwo ekibinja ky'abamalaaya nga mwe mwava ku mulamwa omusajja abeera atya naye waliwo ajja okutambuza ebigere okuva e Saudi paka Uganda kayima yakukola kyaki aze nkubuulira wagenda kukola manye ennaku yo weekulaakulanye tutumbule ebyobulimi ebyobulambuzi bya Uganda muve mu kuvuma abantu kayima yakola ki ali eyo mu bwaweyita naye obulaku katono nze nyige peeso otambuze ku bigere paka Uganda nze nkubuulira mudda mu kuvoola abantu byabatwala ebweru mwabyerabira mwaleka wano famire ennaku muli eyo muvuma abantu n'abandi bayambye mwefuula abategeera ennyo buli kimu buuza Donasiya adda na kaveera kampale wano